Affan radiyallahu ujasanga kuba Hudhaifa ibn al-Yaman miaka 14 ujasanga Zaid ibn Thabit 17 tulifena abavuka bato beba kutuufu okukola emirimu gya daawa kubanga tannafuna bimutawanya ifo oyinza okujja nga ajja tyakutabudde oyinza okujja nga landlord omulesa alidde ebuuka awo mu lujja ayagala sente ze nolyoka ojja mu muzikiti omuto ye nga bwe yagenze ewakira bwakomawo bw'otunulira ttiimu gye yakozesa nga aluka olukwe okutuloka mu Makka abagala omutta tekuliko aweza abiri kubanga alina omusajja ono muleka afune emirembe wagenda agenda nali okusamba mupiira bino tebimukolera bino mugaana okugenda omutabula yalina ttiimu bbiri kubanga ffe tukuta kusenguka kuva Makka agenda Madiina naye kwali kutoloka mu Makka nga bagala kumutta agende Madiina ewali emirembe mu kaseera ako naye ttiimu zaali bbiri waliwo ttiimu yali eruka olukwe lw'okutoloka ne ttiimu gyagenda ogenda nayo paka Madiina zaali ezi eyali ku lukwe olumutolosa afulume atuuke mu ddungu bamukomyawo yeyongereyo tekuli kaweza abiri tekuli kaweza myaka meka kubanga balina donke waka gwe bazanyaawo nasooka afuluma sallallahu alaihi wasallama nayingira eddungu magana kati ffe tukutadde ebiddako gwomanyi bonna baana bato ababuzaabuza paka we yafuluma ekibuga bagamba nti kati ffe tukomyawo kati ttiimu gyogera nayo yeeyo muyingire eddungu ffe tuzeeyo Makka bonna baana bato naye ebyo byonna yabikolanga kuyigiriza ffe da'wa etambulira nnyo mu baana bato kubanga ye tannafuna birowoozo kugenda mu bintu bingi tannafuna nti ate emmere ekata eri ey'ekitawe gyeri tannafuna renti tatawe yamanyi jajja renti kyate obwana bwabanja school fees obuliriddawo talinayo wadde naako nze nva lyantonde gyebanzaala bwe nali nga ntegekayo dalasa nga ntegeka n'abazeeyi naye nga tebitambula abadan bwe netegereza ebintu ebyo nenkyusa nenfuna obulenzi bwa senior 4 senior 5 Allahu akbar nga bakutegekera dalasa nojja ne balance nga wali naye bambi bali ogenda omuwa akakadde akanagula omuceere n'enkunaki ngaeka kiri bubi ngajjako emitwalo 3 asooka sisule ku bufiizi bw'abaana be kumbe tezigenda kumala ogenda okubuuza nti kira enkaaga zetwagala ez'omuceere ezo nti zeezo kumbe teziri nkaaga ogenda okumaliriza okuba ekiwalo n'ab'enkuba kyatubanjayo n'abafumbye naye nga ono omulenzi omuto omwaka kadde kamu nakutegekera dalasa naga nti waliwo n'emitwalo 12 gyafisse era nga kira enkaaga ez'omuceere ezitunako nga zezo aga teriyabanja si wanku si mufumbi onna nabasasudde ne balansi yo ekyo bayita okukola n'abavubuka bato mu ddaawa kubanga eka talina byetaago naye omusajja mukulu naye teyandyagadde zikwatako naye waka embeera ekaluubye ate azikutteko mu ngalo aziraba mbw ate azikolemu bire ebyomuzikiti ngeno taterezezaayo kati kanjiweeyoko kutuzi wano ebbugumu likendeere naye kiri bubi ebyomuzikiti tunatetenkanya agandi ezo kiro z'ennyama ziri 30 naye nga bwolaba 30 n'10 teziwe zabulidde mu nnyama muli mupiraawo era nze bwe nakitegeera sitegekana basajja bakulu darasa bwentuukawo ku kitundu nga noonya obulenzirenzi obutototo nti ono gwengenda okula naye yi talina kigambo talina kigambo nga bwakikugamba awo bwe kiri yakolanga n'abavubuka bato sallallahu alaihi wasallama mu programu za ddaawa ekyo kitegeeza ki bwe munadde ebbali ne munda mu maniyu ne munda mu bikoze bitya ani agenda okukoleza ddaawa mmwe kaizo programu z'ebyo byani abazireeta obulenzi bwe buti twakolanga dalasa edda ne bamasheeka abagenzi
nga tula mudalasa nga bweti nemwogera ebigambo mugenda okuvaawo awo nga webikomye oba tebabikutte oba tebawandise niye olwaleero obyogera gwekenyini oddamu n'obyeraba naye otenda emyaka 5 bakakukomezaawo nti luni waluli watugamba booti ate kati otandisa obikyusa luli edda ng'obyogera noddamu n'obikyusa nga teri ayogera naye abajja ne programu eyo sa Allah tugase nayo bulenzi buto bwe buti bwe balaba nti weetagisaawo media abatebadde mu ddalasa nga wano ate tube nabo mu ddalasa ewala otula n'abantu 1,200 wano mu ddalasa ng'olina 1,000 ate wali ku mutimbagano okakkana nga daluso emu erimu abantu 3,000 mu kaseera keekamu. Eyo yali achievement y'amaanyi mu ddaawa. Tukyetaga ideas endala ng'ezo bwe zityo mwe muzirina abavubuka abato. Yatandika eyo yali omu nagiyiya nagireeta naye kati buli katundu kootuuka ne bwogenda emayuge ne bwogenda embalala ne bwogenda osangayo nga balina nabo sisitimu yaabwe ey'embalala ekwata emisomo. Wakyaliyo n'ebirala bingi. Tijuzi twagwa ku mwana omulenzi ng'alina ekitabo kirimu ebibuuzo byonna bye twali tuzzeemu nga ye kyeyakola yakwata butambi n'awuliza ng'abiwandiika n'abiza mu written n'abikolamu ekitabo bwe kiti idea ye nakitwetaga nti genda oyitemu nkirina mu kamotoka kange ebyedda myaka ena emabega naye yajja awuliriza nga bawandiika kaga nti waliwo bajja okwetaga nga ebyo bifudde oba tebikyaliwo nga basobola kusoma. Allah tabaraka wataala yakola eddiini eno nga buli generation buli century waliwo abajja balina giweereza, waliwo abagenda okujja nga balina kuweereza ddiini nga bajja ne ideas empya. Omulama gwaffe ogw'olwaleero biidhnihi tabaraka wataala tugenda kuba muwanvu nnyo. Mulongo kozi gwe tobuuka ofa bufi oba obuuka ofa magaribi isha esaa mmeka bwaba taliwo basi ekifaananyi kifunye. Kakati mu dakika zino tugenda kusomayo hadithi emu. Twandisomye aya ya Qur'an ejja wanvuwa kusinzira ku budde ate nga tulina okugiggusa. Tugenda kusomayo hadithi emu tuggyemu ebyokuyiga tuggalewo. عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم سنة فإن كانوا في السن سواء فأقدمهم هجرة. أبي مسعود رضي الله عنه sahaba we Madina bali babiri waliwo Ibn Mas'udi ne Abi Mas'udi bali abo tubatabulanga. Ibn Mas'udi yo senior, Abdullah Ibn Mas'udi yo senior mulala, ate Abi Mas'udi ye Uqba ibn Amir radiyallahu anhu al-Badiri ava mu katundu ke Badiri bamuzaala. Waliwo bayita Babadiri nga kitegeeza nti yalwana olutalo lw'e Badiri. Waliwo bayita Babadiri olwokuba basibuka bya mirundi emeka gwe bayita Badiri nga yalwana olutalo lw'e Badiri abasiniya, kubanga abantu abagenda mu lutalo lw'e Badiri embeera zaabwe Allah tabaraka wataala zirinyisa ne class nga ne bwagwa mu zambi muyina kutunulirako mutunule takwatwako. Niwani waffe mu ggwanga tulina 207 abo tebakwatwako 2 ya atakwatwako. Ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam yayinayo abasajja al-Badiriyin abalontalwawa kubanga lwali luzibu, yali first experience tebalwanangako siba amaje kale okukwata wano omuzigo tugende tulwane tuli basirikale nini bagani tugenze kulwanira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umegende maaso. Bali banjawulo abi Badiri era zezimu ku tiimu ezigenda okusoka okuyingira ejjana, tebagenda kukola ku muntu yenna nga abi Badiri bakyali awo.
genda kusobola kuvaawo bagende banywe kajuisi kaabwe badde mu piraawo balyoke baleba abalala kubanga kwali kwesaddaka kw'amaanyi bayitanga abadiriyin. Kati sahabu ono Abi Masud al-Badiri radhiyallahu anhu tiyalwana lwe Badiri naye akatundu ako bamuzaala natuukawo. Obuwanvu wakati wa Madina ne Badiri walinga wano ne Masaka, Kampala Masaka distance kilomita zinga 200 110 bwe zityo. Naye ogenda ku side ya Red Sea, ogenda ku side era bw'ova Badiri otandika okulengera Red Sea. Naye waliwo akatemerero kawanvu kubanga ddungu. Mu ddungu okulengera ekintu olowooza nti kiba kiri awo, kiba wala naye olwokuba wali museetwe gwe n'ojolowooza nti kikola ki. Bw'otegeerera nti kiri wala kati mutambule mutuukewo oli otegeera ti obwedda tuli wala. Naye sahaba ono atunyumiriza nti nabbi abayigiriza sallallahu alaihi wasallama engeri gye balondamu imaamu anaatusaazanga n'atugamba nti ya ummul qawm aqra'uhum likitabillah, anaasaazanga abantu gwe mwagala okulonda imaamu wammwe alina kuba aqra nga musomi bulungi abasinga okukisoma. Al aqra omusomi yaba atereeza ennyukuta, amanyi amateeka, amanyi we bayimirira we batayimirira, wana amakulu bweyimirirawo gafa. Eno ennyukuta oba ogiyimirirako eyatuuka bweti, bw'oba togiyimirirako eyatuuka bweti. Tiyagamba al ahfadh akwata ennyo, kubanga asobola okuba nga akwata bingi naye ngaasoma si bulungi, ayinza okuba nga akwata katini naye ngaatereeza. Al aqra yaba amanyi Qur'an n'amateeka gaayo. Si buli akwata Qur'an tyaba abimanyi, waliwo abiyoola obuyoozi muli n'ayiwa muno tamanyi bayimirirawa, bayimirirawo ddi, bwe bayimirirawo wakyo. Waliwo woyimirira ngo n'okuddayo mabega otandike, waliwo woyimirira nga okkirizibwa ogendamu, wegata aqra. Eraga nti almuqri'u nakinku okusoma. Ye nabbi yali atunula yaga nti ya ummul qawm anaabeeranga imamu w'abantu mwetunulamu awaawo gye basinga ogisoma obulungi, so okukwata ekingi. Tiyaga nti ya ummul qawm al ahfadh oba nti ahfadhuhum abasinga okukuuma ekitundu ekingi mu Qur'an. Oli ayinza okuba alina Qur'an namba nga ontaweza na juzu naye nga yatula bulungi yatusaza ono. Era nga mukwatula Qur'an obufumiro bw'ennyukuta butwala ogutundutundu gunene. Kiba tulimba n'akawoowo k'eddoboozi, akawoowo kalina 5% ku 100, 95% si ddoboozi. Era bayinza okukulaga asinze osoma Qur'an mu banne nga bwoga nti soma muga nti oyaveeyo balite omulala, kubanga ffe tufa kawoowo. Ennyukuta kubaita aqra ateekeddwa okubanga ennyukuta yayisaako sitiruwaya ne zikala ku lulimi ng'ayawula ezifaanagana, kubanga ennyukuta z'Oluwarabu mulimu ezifaanaganira ddala ta po ne ta zezimu. Ako okukaawula bwoti olina okuba nga wagende wa coach n'akukoochinga tekiniki butya bwe batula eno olulimi lutuulawa tosobola biyiga weka. Sin sod zezimu. Bw'oba totudde wa coach olabanga ezifaanagana sin sod. Coach yalina okulaga nti kati gezayo tina tuli fenna wali ezifaanagana nga zawula bitendo. Era si kirungi kulinnya mimbali wano nga totulanga mu maaso ga musomesa kubulira nnyukuta ezo emu ku emu zonna okuva ku alif mpaka ku ya, kubanga oyagala toyagala gwe bw'owulira Sheikh Sudais ng'asoma Al-Fatiha olowooza by'osoma by'asoma. Tosobola kusoma kyasoma, yayita mu mikono gy'abakochi atali omu. Gwe tokikolangako kati naye gwe olabanga byebimu si kyekimu abadan, gwe olabanga kyekimu.
wano waffe bazanya omupiira ogwa liigi si bwe kiri naye basamba mukisawe balabanga abazungu bebazanya byebimu byawukanira ddala kubanga training zabalinda neza wano nakyo nki kati nno kyekifaananyi kyenyinza okukusiigira naye bali mu kisaawe wedda tudduka emisinde omupiira gwadde ku supiidi n'obuzeeruwa omala okulaba kugwa balonga nti nga byawukana ati kati anaagenda wano mu maaso alina okuba ne training okuva mu bakooki ba siniya naatugamba nti fa inkaanu fi lqiraa sawa enono hadithi ekola tulonda imaamu so si mu kaseera awo ngaeswala etuuse eswala bwetuuka imaamu waffe wa bulijjo yatusaaza naye singa tugamba nti imaamu yawumudde oba yasenguse tugenda kulonda imaamu tulinawo abavubuka bana atuuka tugoberera hadithi eno newobanga seeka sudaisi yazina atukyalira wano imaamu waffe yatusaaza okujjako nga imaamu ayagadde amuwe ku kitiibwa okugulumiza omugenyi naye wabaga nti nze ngenda okusaaza muga nti imaamu naye kati omusajja oli asoma Qur'an ensi yonna yonna ewe ayinza ti omumma eyo hadisi tekola mu kaseera ake ekola tulonda so si nti kakati seeka sudaisi waali imaamu dde ebbali naye waba asomagaddi bengali eyo waffe era yatusaaza netumaliza esula yaffe netweyongerayo neekola tulonda bwe tukizuula nti nabavubuka bana basoma byonna bamanyi Qur'an nga tugenda fa inkaanu fi lqiraa sawa fa alamuhum bisunna bwe bagwa dro nga bonna basoma bulungi Qur'an bonna bamuquri'u basomi baatula bulungi abasinga okutegeera fiqhi abasinga okutegeera fiqhi kubanga fiqhi bwongo era fiqhi wa mugaso nnyo mu swala n'okusinga okusoma kubanga okusoma kukola ku kiyunga eki ate mu mpaji egi alfatiha kubanga alfatiha mpaji mu mpaji z'eswala alfatiha bwagimala essula ezigenda okuddako zonna ziri sunna alfatiha yokka yempaji mu Qur'an mu swala bisigadde bino ne bwe mubigireka tewali buzibu era waliwo sheekh omu yali avumirira okuwanvuya eswala natulaga nti byonna ebiwanvuya mu swala byonna birya sunna tiriyo kya farada oba rukunu baki nga kiwanvuya eswala tekiriyo byonna ebiwanvuya eswala bya sunna kubanga alfatiha bwegwa empaji awo tuba tumazeewo sheekh waffe yali aga nti toddamu kuwanvuyiza bantu swala kubanga ebiwanvuya eswala bya sunna alfatiha bwegwa byogenda okwongerako byaki bwe tugenda ku maviivi subhana rabbiyal azim si bwe twogera ogumu bwe gukakata ogwokubiri n'ogwokusatu bya sunna bwe tugenda ku sujuudu subhana rabbiyal a'la ogumu bwe gukakatako ogwokubiri n'ogwokusatu byaki yaga nti byonna ebiwanvuya eswala bya sunna tewaliyo kya farada neki oba kya wajibu oba nga kiwanvuya ibada y'eswala eswala eba nyimpi bweti tulifena naye bwe tumala alifatiha eyo netugenda tugwa mu nyanja ya fiqhu sala imaamu oyo ateekeddwa okubanga mugazi ekyokulabirako tuyinza okuba tusala mazasi negavugaawo kubanga jjukira nti imaamu agenda okujjala nemimbali aba yategese ngenda kusoma kuva wano mpaka wano nkutame era keyokubiri nsome kuva wano mpaka wano kati imaamu asobola okuba nga atusaaza amasasi negavuga nga tanamalayo ekitundu kiyateeseteese jjukira nti amasasi wegavuga nga tuli mu swala buli ali wano ayagala kumanya kiki ekigenda mu maaso awo owa fiqhi amanya bumanya nti byenategese byonna kanso kankutamire wano bano abantu bano obwongo tebukyali wano bagala kumanya kiki ekiri awo ogota fiqhi wagwawo ekintu ng'osaaza nga weetaaga kukyusa sala etabadde ya supiidi efuka ya supiidi ogutuntundu gwateeseteese okusoma wadde budde badde bubamala ogukyusa ojja kuba osoma kutuba enkuba etonye waliwo abali ebweru abamu balina emidaala ebweru balisa emidaala gyabwe ebweru kitegeeza ki embeera ekyuse nina okukozesa amagezi ogota fiqhi
ojja kuba osaaza eswala weerabire bakujjukize olumuzeemu sujudu sahawu neetaga kukola kikati nja kuvunama nga ntodde essalaamu nga sinaba kyavaga qaraa sawa bwekibanga qur'ani bagudde dro fa alamuhum bisunna abasinga otegera hadisi za nabbi sallallahu alaihi wasallam fe twalowooza nti fa alamuhum bisunna basinga sunna za nabbi wekitiibwa ekiwanvu ennyo neyakendeeza ennyo olugoye nga luliranye evivi wano weruti nedda kutegeera hadisi za nabbi sallallahu alaihi wasallama kubanga hadisi za nabbi sallallahu alaihi wasallama ayogera ebigambo ng'ategeeza kirala ng'ate waliwo kirala. Yali musajja muwarabu omukugu. wama arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayina lahum, saatuma nabbi yenna okujjako nga mutuma mu lulimi lw'abantu be bemutumyemu asobole okubanyonyola bategeera ebigambo byange. Tufena ayogera hadithi yola yatugamba abavubuka baffe tosomesanga hadithi nga togisome ku sheekhe, ojja kwogera eddiza yinza okuba etunudde nno gitunuze wadde nga golaba ogimanyi, wadde nga golaba ogikola ki ogimanyi. Ate olwa hadisi ya Umaru bw'ogitunira bw'otulabanga ennyangu naye ng'etunudde eri. Lumu baali bagenda kusala salatul isha e Madiina awo, Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'alwawo okujja ne batandika n'okwebaka ne bafuluuta ne basumagira ente ne gimenyeka olw'otulo. Njeno Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu n'ayimuka n'agenda namukonkona nti ya Rasulallah as-sala raqada an-nisa was-sibyan, Mukama waffe swala abakyala beebase n'abaana. Nabbi n'avaayo nga alabika nga yina atobye amazzi, yali avafuna wuzu nga ali mu kusimula kirevu kyemazzi bw'ati. Naye weewuunye bugenda okukebera hadithi abaana abakyala n'abaana beebase tebaali muziki, yali ategeeza abakyala n'abaana abatulinze eka tuddeeyo tunasanga beebase. Naye wano muntegeera nti abakyala bali bazze okusaala bebakoze eki n'abaana balika, kubanga omukyala wo n'abaana bo balina okukulinda ng'onnyuse balabe ku taata nabo balabe kusiba kiba. Kati oba tusomeyo wa sheekhe tusa kitegeera nti yali ategeeza abakyala batulinze eka n'abaana baffe tunasanga bakoze eki tusaaze tugende. Ebyo tosobola bisoma wali mu kitabo n'obitegeera oba fiqhi bamujja kuba masheekhe. Omukulu bamumpe wano nja mumusirisa. Basi abayizi baffe tubagamba esooka, abayizi baffe tubagamba bavuka bato toyonoona myaka gyo egyo mu kusoma irimu, toyonoona myaka gyo egyo mu kusoma irimu ebitategerekeka. Gwomanyi yatunda ettaka ly'obusiraamu, gwomanyi yabbe ez'omuzikiti, gwomanyi seekaali feeke, gwomanyi seekaali international, gwomanyi seekaali lokolo. Obudde bwo buteeke mu kusoma busome al-ilm as-sahih, irimu entuufu. Onotuuka mu myaka gino ng'oli wa mugaso eri umma. Naye bw'omuddamu ebyo buli ogenze kusoma kutuba gundi oyo wallahi mubi nnyo akati wano sheitaani endala eri wano tebigenda kugasa mu maaso. Mu maaso bigenda kugasa ebyo ng'oyimuka bigambo. Jjukira nti waliwo generation egenda okujja ng'ate ebyo tebibagasa, oba babba ettaka ne balitunda nga tebitugasizaako. Wakati w'emyaka egyo gye mulimu abasinga wano gyakusoma, enkya tufune abasajja batuula wano nga mugazi. Buli lwotulano ng'oli mugazi fe abakusenako twanguyirwa, naye buli lwotulano ng'oli mufunda naffe bitutabula. Sheekh omu yageraageranya epipa etanka mugimanyi, ne bakutumamu amazzi ne bakuba jjaaga genda mu tanka eyo leeta amazzi, ne baba n'omulala jjaaga nga omu kuba alina tanka ejjudde amazzi, naye ng'omulala amazzi agali mu tanka muli oba mu pipa gajuza jjaaga gokka ge galimu. Ani asooka okudda wano? Ono agenda okusena kwejjudde agira bugizi bw'ati nadda. Oli kimwetagisa n'okusitula epipa yagiwunzike bw'ati.
nga kyategeeza kyekiriwa buli wotula wano tusomesa ngaojjozza fe abakusenako tugirako obukozi bwetu buli atuula wano tusomesa nga mugazi fe abasenako tukola ki twanguyirwa naye omulimu bwe tuti kati fe tuseneko kiki tumenyeka oba kati ategeeza ki badde nayogedde bulungi naye wakuba sibitegedde tuddayo buli mwabuuza munne sheekh byayogedde obitegedde abadde kumulamu aki naye nga nentuyo alina n'akatambaala asimula entuyo wallahi tujja kutta omuntu wallahi ebigambo birayo mwana sooka ojjuza ettanka egyo emyaka gyammwe gyakusena amazzi ogakipinge orizavinge mu tanka ejjule insha allah abasenyi batitandika okusena nga tebamenyeka naye olinamu bwetuti nasenako naye amenyeka natuka n'okusulikamu bwati omutwala oba nategeera byoyogera natakula namu bwati tumunu na biseera byammwe oseeka international yoloko nisagala seeka loko njagala international ani yaga nti waliyo irimu eri international waliyo n'eri loko eri Quran na hadith ebyo bireese obuzibu mu umma yaffe waliyo Quran nga loko ate hadisi za nabbi sallallahu alaihi wasallam tudeyo ku hadisi ya abi Mas'ud radhiyallahu anhu al-Ansari al-Badri atugambye nti fa in kanu fil qira'a sawa fa a'lamuhum bis sunnah asingo tegera hadisi za nabbi fiqhi wazo kubanga essala ate yetaaga fiqhi mungi yetaaga fiqhi muki mungi waliwo ebigwawo n'obuze essala njikole ki njizeewo abantu bano bakole ntya alina fiqhi omungi amanye ekyokukola natuga nti fa in kanu fi lqiraa sawa fa aqdamuhum hijra bwetukisanga nga fa aqdamuhum sinna bwetukisanga nga n'ensoma yenkana ne fiqhi yenkana emyaka singako ku emyaka kikulu emyaka girikoma okuba emiwanvu lwaki emyaka kikulu mu busiraamu buli emyaka wegiwanvuwa experience ekula buli myaka wegiwanvuwa amalala gatandika okuvaamu kubanga omuntu niwaba asomye irimu naye nga muvubuka muto amalala emyaka bya bimusika era bwosanga basheekhe bafe abatototo nankani agitadde eno mu mutima tomunenya nnyo emyaka gikyakola ki kale sheekhe mulamba hafiz olaba kapale bwakawanise mu kifuba emyaka kikulu kyobola nobakwasa obwannabbi bamalanga kweza myaka 10 ago nawoga nti kati nkukwasiza obwannabbi ngaebyekivubuka byonna biweddeyo maladalada bikikulooza nti wakitalo zinga nalwanyi wano teri awona kuba ekyalo kiramba naye nga mulaba akuba ekyalo kiramba olabye kondaba bulabye ku leediyo nompulira ku tv abiwunzise nsinga nalwanyi wano poliisi mala kuggwayo tamanyi mwadde okuba ekikonde neki naye kikibi buvubuka ba ambiya alaihim ssalam yabakwasanga ekitiibwa ekyo n'emirimu egyo nga bali myaka na plus lwaki eno wansi kizibu nnyo amalala obutakola ki obutakusika omunenya kitono olekamu kubanga naye alaba bitasobola bingi ekiba ngumi njikuba sala kumuzanyirako genda akula bagenda akula atandika okudda mulayini olubeerera bwekiti bwekifaanagana kati ow'emyaka emiwanvuko akulembezwa ku emyaka emiki ow'emyaka emimpi lwaki ow'emyaka emiwanvu ono akulembezebwa alabye ku bintu bingi sente azinoonyezaako nezimubula ebirowoozo bye yali alina mu buto nja kuzimba street namba nga eriko bizimbe byange atandise obivaako kati anoonye eki allah singa mpe akayumba akange wensula mba mumaze mu buto ba n'ebintu bingi nja kuzimba street yonna nga yange bwogu abakyala bawasizaako ne bamuwuuba bamuzza muno bamuzza muli bakoze bino bamuvumyevumya abaana abazaddeko nga ne candidate class aziweereddeko P7 senior 4 senior 6 ne haziraba oyo abatategeera ng'oli abadan era ekimu ku byewuunyisa obusiraamu bwateekula banyi bamiteeko ebiri
mu umma muno mulimu abamanyi ba miteeko emeka? Omuteeko ogusooka abamanyi ba ilimu eya Quran ne hadith, ogwo muteeko. Omuteeko ogwokubiri abamanyi olw'emyaka. Ne babuuza nti kati olw'okuba nga tamanyi Quran wadde aya neegi wadde ne hadith neegi, n'olwokuba nti emyaka gye miwanvu aba mumanyi. Kiki ekimufuula omumanyi? Allamathu duniya, eduniya muyigiriza bingi. Yaliwo okugwa Amini, simanyi ogwobote ogwa Museveni, aba ategeranga gwe. Nalaba abanyanya, nalaba abakomboozi, mutegera kyekimu. Gomanyi bantu abo kifeesi bokka bomanyi. Olidi allamathu duniya, teyasomye Quran tasomye hadisi, naye duniya byazaayitamu ebyo byokka bimufudde mumanyi. Era abamanyi abyamiteeko ebiri obusiraamu butukubiriza obba bwe bitiibwa. Ono ng'eduniya yamusomesa amakulu olw'emyaka emiwanvu aba mumanyi. Noono wa irimu ya Quran ne hadithi ne wabanga muto mu myaka aba mumanyi. Kati ate singa agatta bibiri gujja bagira, yalina Quran ne hadithi ate emyaka miki miwanvu, musajja mukulu. Oyo oba olina muwa respect says osooka n'omu eyayirimu gy'alina n'ogissa bwati n'omala n'omusimbula n'emyaka gye akize ebbiri azirina. Tugaye nti abamanyi bamiteeke meka? Omuteeko guno ogwokuli gwe gutawaanya nti kakati omusajja mukulu oŋŋamu otya mumanyi nga talina Qur'ani na hadisi byalabye. Era tuyinza musanga wakisekka nga bakasukira amayinja poliisi, tasobola kubanga ye irimu ye ategeera nti nzisigenda bwa wabwe tebalina ekibamanyi dinde binaavaawo, takisobola. Nti waliwo strike baluutinga amaduuka awo mulabe nga yeetabamu. Ku irimu gy'alina tyasobola ebyo, alabye ebintu bingi. Era abo beetaaga maximum respect. Abantu bameka? Oba muto nnyo naye kasitaba nga yetise Quran ne hadith mu ekitiibwa kye. Kale tojja kiwoono nga ye bino bye yeetise byobewa ekitiibwa, ate n'obiwota ekitiibwa nga ye tomuwadde amakulu yenna olina kukola ki? Kakyaga nti bwe batulonda imaamu Quran basoma kyekimu, hadith bazitegera kyekimu, kaakati nondako asinga emyaka, kubanga emyaka kikulu. Emyaka kikulu mu kuweereza eddiini y'Obusiraamu. Era ebiseera ebisinga abantu abawanvuye mu myaka oluusi alwawo okuseerera mu byabakyala ebyo, naye akalenzi akato ajja kuseerera tatuswaze, alina byatalinategeera, alina byakyabuukabuuka nabyo. Bajja musanga nga azannya ludo, emyaka gikyali wansi, ajja kujja nga empala zisibidde eno wansi zigwa, naye omusajja omukulu yaba yabiyitamu. Natuga nti fa inkaanu fi sinni sawa, era singa bagwa dregain ng'emyaka gyegimu, fa aqdamuhum hijra, yabasooka okusenguka. Ebiseera byayogereramu sallallahu alaihi wasallam waliwo okusenguka okuva e Makka okujja e Madiina, ekitakyaliwo leero. Ekitakyakola ki? Ekitakyaliwo leero. Naye era mulimu abalala fa aqdamuhum hijra, abasooka okukola tawuba okuva mu mazambi. Ayinza okuba nga abantu abo betulonda emabegako bali mu ludo, bali mu birabo bya mwenge, eyasooka okuvaayo n'ajja mu muzikiti, oba bali boononefu awo nga bagenda bukirabukira, eyasooka obivaamu n'akola tawuba. Fa aqdamuhum hijra, oba yabasooka okukwata Qur'an ku bombi, kubanga yasooka ate aba ne experience neneko okusinga kwoli. Ekifo kino Nabbi sallallahu alaihi wasallama yali kakisibye, ffe tukisaagisa mimbari wano, teyakkiriza buli omu ajja ayimirirewo, kubanga wano watabula umma wano talina kyamanyi awalampye mimbari wano wenna ffena n'atuvuma, ate omuli ogugenda obba okyamweka mbabuulire, n'ombuuza gwejja niwagifuna ddi? Muli boononefu, muliko n'amajinni, gwe gakuvaako ddi? Gwe munaffe nga wawoona obwononefu,
aleka masjidi yonna agitadde mu muliro agitaddeko amagi omutuufu agamba nti wallahi wetutaye Allah agenda twokya omuliro jangu tubeere ffenna wano wano basinga okutabula umma wano kubanga ffe twataawo nnyo ye nabbi sallallahu alaihi wasallam yetata mimbali era ogenda okulaba nga mu areas wayagala okuteera mimbali babale Muadh bin Jabal yamwetegereza ng'ajja kusobola okuyimirira ku mimbali asobole okutereeza Abu Musa al-Ash'ari batono nnyo beyateera mimbali nga batuma nti genda egindi otule mu mimbali yange awo ku lwaki etabula ffe kennyini ffe twetabulira obusiramu bwaffe nga tuddidde okuzanyira ku mimbali ye ate nga yatubuulira butya bwe tunogitereeza butya bwe tunogironda kati olwaleero ba ex-pastor bonna bali kuno nalina endiga n'atuyimbiramu awo n'abuukabuuka naye ani yabaga nti ex-pastor ni waffe ekitiibwa era singa olajja naga nti ndi ex-pastor wano teri addayo kufuluma teri afuluma kakati ng'akimye ku mimbali ex-pastor agenda tubuuza kutuyigiriza mpagi za wuzu bukwakulizo wa wuzu ebitta wuzu ebiri sunna mu wuzu awulidde mimba yetwagita nnyo buli avudde eri alinnya kiki mimbali oba okyali awo kuba ex-pastor abahabo ne bayingirawo abahabo awulidde ogwo nagwo ne gufuuka mugomyo kati twayiga enankani akwatayo aya 2-3 n'amikisinga mu habaati ekituufu nabbi sallallahu alaihi wasallam yali mukugu nnyo mu medicine yali mukugu nnyo mu byekisawo si bya kisawo byokka tewali koosi yonna eri ku yunivasite awo nga ye tagimanyi sallallahu alaihi wasallam teriwo medicine bwatuuka mu lo eyo teri agenda kumwenkana mass communication Allahu akbar bakupa bibi twalina omusajja ebuwarabu nga yatuganze mumbulireyo koosi egi eya yunivasite yonna mu nsi yonna nze nkuwe aya ne hadith wallahi nga tosobola kuleeta natakubuulira military waliwo agenda okusomesa military nga nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubanga yatandika okusoma military ku myaka 6-7 ng'alunda nga yeetaaga okubanga mutendeke eri mutale waliyo emisege onoowangala otya n'ebisolo by'abagagga nga waliyo emisege era ffe bye tetubisomezaako kubanga wabisomesezaako wano teri afuluma fenna nalufenya tewali n'omu avaawo bwa batwalirawo nalufenya wala kuwamba gavumenti buli koosi gy'omanyi tuli fenna naye ye nga asomesa bituufu sallallahu alaihi wasallam ku mimba ly'okwo asomesa biki tewaliyo kyonna kyoyinza kuleeta kakabeka pepa bwe kati nti ogenda presentinga wali nema zinabuuza lwaki ab'ennema tebeekwata bigambo bya nabbi sallallahu alaihi wasallam yakyasinza okukuuma entobazi sallallahu alaihi wasallam timuzimba mu ntobazi simanyi osaza embuziyo ate okasukayo ebiyenda gundi embwa efudde ate musula mu ogenda kunoona sallallahu alaihi wasallama yakyasinza okwagala okukuuma entobazi kubanga kwetolirako ebintu bingi ku ntobazi okwo obulamu bw'omuntu n'ebisolo n'ebirime newunya nabbi sallallahu alaihi wasallam ye kabaka wa nema agulikaliki abataalima mu nsi zaabwe eri mu ddungu tulina babul musaqat babul muzara wal musaqat eyagulikaliki wa nabbi mulyango omulamba gulya ng'ayigiriza ffe okulima abali mu bibira ye wa ddungu teyalima kubanga ewaabwe tebidda musana na musenyu na njazi kira ki kyewetaaga ku nabbi sallallahu alaihi wasallam buli koosi gy'omanyi eri awo ku yunivasite ye kabaka waayo ate biri wano
kati bannange mmaliriza nga nkuutira omwoyo gwange n'ogwammwe nti bwe tuba nga twagala okutwala eddiini yaffe mu maaso, mimbali yakwegendereza. Si buli kisala mu maaso mimbali, buli kisala mu maaso mimbali. Kifo kikulu nnyo kuvaako okutabula kw'obusiraamu obw'okutebenkera. Naam, bwe tuba tugaba ilimu mu mimbali awo, abanyi bagitekulamu emiteeko egi ebiri: ilimu targhib wa tarhib ne ilimu almasail. Ilimu esooka okwagazisa abantu okutya Allah n'obakyayisa amazambi, targhib wa tarhib. Bannange wallahi mujje ku muzikiti musaale, mulekerawo okutunda omwenge mu loji zammwe, mu hoteri zammwe, muve ku riba, wallahi muteeka buli. Eyo ilimu ya targhib wa tarhib. Eyo tena buzibu, buli omu asobola okujja n'akwata mimbali n'akubiriza. Naye ilimu almasail tiwano bookafuwadde, kino kikafuwaza, eno bida, kino kiri bwe kiti, eyo eyingirwamu bakugu abatunulidde ebitabo emyaka ekitono 10 ago, emyaka ng'abeera mu library buli kanaku. So si nawulira ka CD, nawulira katambi, nalina ka flash. Tuli ffenna ensonga emu okwogera n'ogiweko fatuwa nti era mulabu eti mu busiraamu ekitono nnyo ng'osoma ebitabo 10. Ensonga egi ebitabo bimeka 10, kubanga oba mugazi nnyo, buli ani abadde ayinza okweŋŋanga oba omaze omuzibikira. Ibunu Kathiri ajogerako bw'ati, Imamu Nawawi ajogerako bw'ati, Nankani ajogerako bw'ati, mu kitabo ebibundi ku kitabo. Kyetugamba ekiri ffe tugenda okukusenako ng'ojjuzza bw'oti, tusenako katono bwe kati. Kati irimu y'amasairu etutabula, irimu y'amasairu etutabula, netulowooza buli omu alina obusobozi obujeŋŋanga ate nga yeetaaga okuba nti etwalibwa abo Allah basobosezza ne bagaziwamukko. Ffe nga situliimu, kubanga ffe tukyali bakyakayiga mu ilimu. Byebigambo byange byensobodde okujjukiza baganda bange mu kifo kino. Kintawanyiza nnyo okulaba, naye nga siweza wiiki nga siisaawo, wadde sirabangabo wano. Obwedde omulenzi bwandagirira ndaba guli oguli ku lefuti wali, tibwakalina nga ndaba guli, ye nga guli ku rayiti, nga mugabo tewaliwo ku rayiti mu muzikiti gwonna. Oba kugiri ebiri oguddako guli ku lefuti obwakalina. Era nkubidde nga nayiseewo dda, ne guli nenguyitako nga muwakanya, naye naŋŋamba nagujjako sijangako. Bwe mba najjawoko n'emyaka gyegyo gwe ate 55 gita mitono, myaka gigenze mwana. Kaakati okujjako nga waliwo ba'dul as'ila obuuza obutonotono. Dr. Adam Senjala bwenkyasinza otuma mu dalasa zange nadde sinza mutengwa kubanga tantenguwangako. Nze mbeyuka nnyo nningi yalinya mu bigere by'embwa, mukwera bukuzisimawo siriiwo, nagera nakubawo ekiraka. Ate akuba bulungi, sikulagana na muntu mulekera dalasa nosanga agitabudde butabuzi. Kuba bulungi ebiraka bye nosanga nga nti nolala oba toliwo tuweereza oyo. Kati gwe gusoose nange okuntuma, namugambye nti byonna ngenda biyimiriza, sinza butagenda kukola mulimu kubanga nange enkya ngenda mumutuma nga siriiwo, inshallah taala. Kati ndi wano nga nkiikiridde mukama wange omu ku bamanyi ba umma be tulina mu ggwanga, Dr. Adam Senjala. Naffe Allah atufuula abamanyi ya Rabbi. Ebibuuzo tukozesa biwandiike, tetwagala mboozi. Naam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam. Jangu otule wano osomere bali. Onabuuza omukyala omusiraamu akkirizibwa okwambala engatto ez'akakondo? Allah mu surati Nur, ala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna wa tubu ila Allahi jami'an ayyuha almu'minun la'allakum tuflihun. Mu surati Nur
bwe yali ayogera ku nsonga ezikolagana ku bakyala okubika ebyokwewunda byabwe kubanga engatto y'akakondo kyakwewunda era erabisa bulungi omukyala ebalibwa nga ayambadde necklace mu bulago naki kati Allah aga nti tebatambula nga bakoona kubanga bijja engatto y'akakondo ekoona n'empanvu abavunizaamu ne bagamba nti wala yadribina bi arjulihinna tebambale obubakwata amagulu zeregingi kubanga ebyokwewunda byabwe bijja kumanyikwa omukyala Allah yamutonda nga alina ebyokwewunda bya miteeko egi waliwo ebyokwewunda Allah byamutonderako ku mubiri gwe nga byakwewunda byeri omwami newabawo byayongerako naye ebisinga okuba ebyomutawaana bye byamutonderwako wala yadribna ekigambo darbu olusi kitegeeza kunyiiga gaga nti faidha darabtum fi lard falaisa alaikum junahun an takusuru min assala faidha darabtum fi lard embanga munyigiriziddwa mutambudde mu safaari mu nsi kale ekigambo darbu olusi kijja nga kitegeeza akakwata tibambala obubakwata amagulu kubanga ebyokwewunda byabwe bino bijja kumanyikwa tulabye nti ebyokwewunda bya miteeko emeka ebyamutonderwako nga ye nga kyakwewunda eri abaami nebyayongerako ngaebikomo ne makeup byonna birina kubikibwa kati engato kimu byakwewunda naddala eyakakondo ekyo lwaki obusiraamu bugimugaana anti ate abantu okyuka ngagira bati abo bakyusa emitwe bamulabe yetanulira shaitan kubanga mujja kuvamu amwambalira abanamwambalira babiri basatu ajja alemererwa naye waliwo ajja okujja ne sente ate ngaekali n'ebizibu byazanoonya kati namugaana okwambala kakoona nabuuza nzikiriza okukozesa ku sente zabamulekwa nenzizaawo nedda tokkirizibwa kukozesa sente zabamulekwa n'ozizaawo okugjako ng'osabye oba mwabo beyakkiriza Allah olwo beyakkiriza naye ate beyakkiriza tebazaawo bo waman kana faqiran falyakul bilmaruf yeyogera ku bantu babiri waman kana ghaniyan falyasafif waman kana faqiran falyakul bilmaruf oba kulekedde sente zabamuleko zikuuma ng'oli bulungi mu byenfuna zireke tokwatako tolekako mu bizinesi yo zireke bwe bali kulozibako waman kana faqiran falyakul bilmaruf naye obanga nawe kenyini bali sokuumi nga embeera nawe yenyini yeeyo lyako ekisaanidde naye kyategeeza ekisaanidde bamulekwa gwo balabirira bali wakaawo sukaali ono nawe onyweko nabo banywi kuzaabwe zennyini kale nti kano oleteyoko ekitundu nebamulekwa jyeyoko omusasulu kyategeeza nti waman kana faqiran bwabanga bambi akuma bamulekwa naye byebyo bwatyo so sente ate kati batugoye munankani ndyankani katulaba bwiro ne bamulekwa ate bamulekwa nga balina sente zaabwe wali edduuka liriita buli mwezi miliyoni 2 naye biri maarufi so si kubanga kati ate renti yenna ava mu zaabaligwa bivaako ate tebasula mu nyumba osobola okugirayoko ekisaanidde ate oyo aba yetazza ate kuba naye era embeera embi tuli fenna naye okulabirira mulekwa alabiriddemu endiga asinga Allahu akbar baana bange mbabuulire mulekwa taba mwangu nakimanya nti simu muzaala bazadde baafa anti bukimukolerako lwakuba sibe banzaala yoza ku ngoye bantikka emirimu sibe banzaala bw'omugaa nti atule wali tayoza ngoye ojja kuba muzadde mubi omwana tamanyi mirimu balituuka mu maaso nga tamanyi bandibuzono yamukuza bw'obagulira engoye n'ababo olwange lulabika lwa sente entono ku zino kubanga sibe banzaala mulekwa Allah olabiriramu endiga 15 nezikutomeratomera waakiri era mulekwa ojja kusanga onamutamiddwa nga bali mutwale wa anko gundi nange banna enkooje kyole yatugamba nti ana wa kafiru lyatim kahataini fil janna nze nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwatugamba
n'omuntu alabira agenda olabirira mulekwa n'asiima Allah n'amusiima tugenda kulaba bwe tumujjana kubaki si mwangu bikutama buli kalungi k'omukolera si kyekyo bakubanzi bakadde bange baafa buli kamu akawunzika nayinza okuba ali mu kisulo ne mulwawo ogenda omulaba sinaba nze tebajja ku vidi abaabwe bagenda ne balaba nze tebazze wallahi nga nawe mulina ebizibu n'abamwe temugenze buli kasobi kookolamu naddala abakyala ababeera nabewaka obasaasira abakyala bafe ababeera nabewaka obasaasira era tugamba fe abakyala tubagamba abalabira bamulekwa gwefa ku Allah kusiima so si mulekwa oli tasobola abadan buli kimu akiraba bwati buli kimu gambi nobaleetera engoyi n'abaana bo naye nga zezimu yaga olerwa sente ki tono kuzabali kubanga sibe banzaala omuntu omukulu bwomutawanya bwoti obwongo sente zizega nti mumugjewo omuntu ono mutwale anko gundi ono mwana munze yanemeseze waka ntabula mumugjewo omutwalake wa anko gundi nga naye abeerayoko nga naye abagoya nga bamugjawo era muleke osanga atambula bwati kati ali wagundi si bangu naam omukyala w'olubuto n'ayonsa ddala mulaba kyamula mabani omukyala w'olubuto n'ayonsa bo bennyini batubuulira ennamula yaabwe mu busiraamu mulamanzaani batya ye awulira muli nti agasiiba ngalina oba sisobola ye so si nti tululinga lumu nti abo tebasiiba waliyo abakyala b'embuto ng'asiba lamanzaani n'asinga naffe batalina mbuto naddala abakyala bava mu mambuka eyo si bakusaaga okuvira ddala Soroti onoogenda paka eyo babakyala babinywera ng'asiiba lamanzaani bulungi nnyo faatena nambuto netukekkera ye kennyini yatubuulira nti nze ngisobola oba bwensiba mpulira nkosebwa so si nti buli mukyala yenna alina olubuto tasiiba nedda wali abasobola tulina mukwano gwaffe wano omukyala we yasiba lamanzaani yazala ku yiddi yonna yagimalako nga taliddemu n'olwo ku yiddi n'ateekawo bebi nga bebi azitowa kireezi wandibadde ozoba omukyala kadde asiiba ennyo kabebi kakoze eki kakoze waapi nga mwana wamuwala w'amaanyi tomubuulira ebyo kukekkera oliti kati ennamula y'omukyala w'olubuto n'ayonsa mulamanzaani teri awo nti eringa mutayimbwa teyeweeta ye kennyini yajjo tubuulira tubayina n'asiba lamanzaani nga bw'ayonsa yonna n'agissa wali nga taliddemu n'olwo bonna tubalabyeko akyasinza okunneewuunyisa ye mwana muwala wa mutabani waffe bamuyita muwanguzi yasiiba lamanzaani namba n'agissa wali ku yidi n'atekawo bebi tuba tuli mu kusala yidi nti bebi amutaddewo oliti bebi kati bamutuuma yidi mubalaka naam nabuuza nti omuntu ateekeddwa okuliisa mwezi ogwa Ramadhaani asobola okuŋŋanya abantu 3 n'abaliisa omulundi gumu omuntu alina waliwo abantu abatasiiba lamanzaani era nga tebajja kuliwa man lahu maradu wala yuruja buruuhu omuntu alina obulwadde nga talina ssuubi nti buliwona n'aliwa kati nga bakadde baffe mama wange waali abo tebasobola kusiba lamanzaani pozibala ku mutto ate toyinza gaa nti agira maaso aliriwa ddi buli mwaka yongera kunafuwa sibe guli abo baliisa buliisa bakola ki baliisa akkirizibwa okuliisa omuntu omwomu buli kanako okumala ennaku 3 akkirizibwa bakuŋŋaanya lumu n'abaliisa abantu 30 kyonna ekiba kimwanguyidde lwakuba n'abaana bakuŋŋaanya lumu n'abaliisa lamanzaani mala kuggwako so si baliisa mu advance ng'ate ye ekyagenda mu maaso alina girinda neggwako n'alyoka abaliisa naye lwakuba ekyo ekyokukuŋŋaanya 3 n'ogaliisa kyabulabe kubanga jjukira nti ibada y'okuliisa eripulesinga ibada enzito okuliisa
era abantu balowooza nti okuliisa n'okusiibulula bye bimu. Iftar ne itaam byawukana, era mulimu abakola ensobi ng'alina kuliisa ye n'asiibulula, bagula amenvaawo meloni ne batwala ku muzikiti ku magalibi. Ekyo kirala, ekyo eyo bakita iftaaru as-saa'im, okusiibulula omuki, naye ibaada nnungi naye eri sunna. Naye omuntu nga tasiiba Ramanzaani alina kuliisa buliisa, eyo ibaada yakwegendereza. Olina okukakasa nti omuntu alidde nakkuta, kubanga amenvu ge baweereza onaakwatako kati nooli. Ateekeddwa okukakasa nti omuntu alidde nakola ki. Kati waba anakuŋŋanya 30 okuba ku safe side alina kuyisaamu ebyokulya, ne balya ne basiba n'okusiba. Sikulwa nti ate nibadde nakakwatako ne gugwako ku fuwa, nkuteeka emirundi 3 ku lusani omukyere ne gukola ki, amakulu sikuse. Tebajja bikugamba okuba ku safe side. Aba alina fumba mukyere mungi, bamasuhaba ne bawulira nga basiba n'osiba. Kyola ate okuliisa omumu kisingako, kubanga oyo ogipima n'ogiraba. Naye nti 3 ku lusani awo waliwo balina supiidi wano, ng'oli talina supiidi okakana oli takkuse. Kibi ffenna awo wakwegendereza nnyo ku bantu abagenda okusiibulula, abagenda okuliisa si be basiibulula. Iftaaru kirala ne itaamu kirala. Iftaaru ibaada eri sunna, ate itaamu ibaada eri waajibu, kubanga etuula mu kifo kya ibaada nnene. Ramanzaani si ibaada ya kusaaga. Ramanzaani mu mpagi z'obusiraamu zonna, empagi y'obusiraamu esinga okubonyaabonya bamasuhaba kusiiba. Nze nkulabira mu Ramanzaani wali abagagga, ffenna ofe abanaku twamanyira ku njala olusi zibula n'osiiba olusi, naye omugagga ng'emusangawo. Ramanzaani ebakosa nnyo, ate enjala omuntu omuwanvu alabika nnyo ng'emukubye, anti afuuka nsonjogolo, asogonyoka busogonyo si yenna ng'atambula. Fundako naffe abampimu, omuwanvu Ramanzaani mukosa nnyo, bwe yeebaka wansi. Naam, tubuzayo ekibuuzo kimu. Okukuba amataali ku mbaga kikkirizibwa mu Busiraamu? Okukuba amataali ku mbaga kikkirizibwa bwe gaba gakubiddwa mu nkuba ey'Obusiraamu. Naye nze ku myaka gye nnina sinabako ku mbaga yonna ne bagakuba ng'Obusiraamu bye twasoma bibina okuba, byendaba byonna birala. Wano abasinga wano mwenna muli bato bangalala na batabani, naye ku myaka gye nnina sirenako ku mbaga ne bakuba ettaali lye nali nsomyeko mu bitabo, bakuba birala. Ettaali erikubibwa ku mikolo gyaffe ery'embaga esooka liba ly'abakyala bye bakuba, ekyokubiri nga bakyala bokka be baliwo, n'omugole waabwe omukyala, n'ab'eŋŋanda z'omugole omwami abakyala, n'ab'eŋŋanda z'omugole omukyala abakyala. Ekyo bwe wali okirabyeko ng'ovayo munaye nga tukutenda. Ffe kubanga ffe tulaba tuba mixed. Hajati nga yingira eddiira awo ng'atandika okuzikira ettaali. Olaba omukyala ng'atudde butuuzi awo, fitina eri omwami, olwo bwenyeenya. Nga tannaakwennya atudde butuuzi, aba fitina eri omwami. Kati ate anyeenya kiki? Azikira ttaali. Nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam akkiriza ebyo. Era ogenda okulaba abamu ofuna ennamba y'omukyalo oyo, sobola okufuna ennamba y'omukyalo oyo. Era tubalabyeko ng'eyasinga okuzikira ettaali bwe yatwalamu. Twali ku mukolo gw'emijini nankani nti waliwo omwali yazikira nnyo ettaali nti n'amugyako ennamba, naye ate bwe yamutwala ate mu myezi 2 ne bigaana nga muwala muyaaye. Waaviirayo mu baami nga batudde eri n'abakyala bali eno, n'ayimirira eddiiro n'azikira ettaali. Omuntu omulaze awa oba muntu oyo n'atakwatibwa nsonyi, aba muntu. Kati ettaali erimanyikiddwa mu Busiraamu, abakyala baatondebwa mu butonde bwabwe, kino tukimanye, nga bali mu elementi ey'essanyu. Ate ffe si bwe kiri. Gwe olina kunoonya ssente kujja famire muzigo.
oba wagijja mu muzigo fiizi. Abaana balina okusoma paka university, abaana balina okulya halaali. Era bwotegerera nti abakyala Allah yabatonda nga balimu embeera ez'amasanyu nnyingi, tunulira enneeyisa zaabwe si ze zaffe. Asobola okutereeza feesi eddakiika 4 ng'ali ku kintu eki kako eddakiika ago gwekisobola. Oyo wagenze dda ku mirimu kunoonya ssente, olidde omukyala akasabu kabamu byonna bino tebiri haramu. Omukyala oteeza feesi alina mira wano atambula n'emira, gweosobola okutambula n'emira endabirwamu. Era bwokikolera bagamba nti ono tumutwale ebutabiika nga tanajjamu ngoye kubanga kyekiddako. Osobola omusanga ku TV ng'alaba emikolo gy'embaga, n'omubuuza nti abali omwo olinaku gomanyi nti naye gwe kisobola ekyo. N'atuula essaawa 2 atudde ku mukolo gwa mbaga guli ku TV alaba nga musanyufu bitalo, naye nga bali baalaba tekuliko n'omu gwakola ki. Obutonde bwawe bulimu amasanyu, igwe tokisobola waki togijjaako nogera neweeba. Obutonde bwawe bulimu amaki amasanyu. Kati kwe kubakkiriza ku mbaga ng'eyo negiribabu bazijjaku ne bazissa wali. Ebyo nali mbirabyeko mu ggwanga erya Saudi Arabia. Baba wa horo yaabwe, mwe abasajja mugenda mu horo ndala na kyalo kirala, nabo ne bagenda mu horo kyalo kirala, namwe ne mugenda n'omugole omwami eyo. Naye eyo omukolo gw'omugole omwami gwo guba mufunda dakiika ntono nnyo nga bajjula mmere. Mugole waffe yoyo yasoma bino ne bino, akola mu nankani y'amasannyalaze, ate hafizul Qur'ani. Kakati nga munaba mu ngalo nga badde Tanzania, amala okulya yagenda. Kati bano abagole abaami abazina abakyala baabwe ne baleka eri omukyala wo wakubira essimu nti jamu nkima enkoye taati, ng'agenda nga ndi wabweru jamu tugende, ogenda bazingako mpola omukolo. Naye bo bazikirira ddala, naye era tebiriimu nnyo nti baddaawo banaye obusiraamu bwakwegendereza nti bafune nenankani matali gurupu batandike okutendeka. Babiyita bulesa abalyabwe abanyundi bakonakonamu katono bwe bati, ate ebitwalo bikwatagana kubanga obusiraamu litunza kwonoona budde. Tutendeka abaana mataali balina kugenda ku Quran, hadith, fiqhi, sala, so simbu. Kati abo balaba bali mu training eyaki twonoona baana. Tokwatanga omwana wo n'omuteekamu ebyo ebintu oba omutira future. Ebyo ebintu by'amataali byabakyala, era nabo tebaba na gurupu nti oba ekitongole kiri awo kikuyu ky'amataali mutuwa mmeka, mugenda tuwa mmeka. Bagayita bulesi nateeka awo abakutte ne bakwata ne bakoona kwe bati. Olw'okuba nti ekintu kiri mu butonde tekiyinza balema. Ani agamba omwana omuto nti yonka? Olumusaako bwoti wali otadde olugalo mukama ku mwana omuto, foosi yokka yokka gy'asikisa bw'ati, amaanyi gakozesa gokka. Kati ebintu ebimu biri bya butonde era bebagakwata bagakuba ne gagatta batambula. Naye wane waffe osangira ddala ttiimu eryawo erinze ekintu eki, olina mmeka ezo ntono. Tuli ffenna era ffe ku Radio Pearl FM tetuteekako mataali kubanga twagino kizuula nga sigeego. Ye nno wali ate abakuba mu Luwarabu ate bo bazibu nnyo kubanga ate Oluwarabu baseerera nnyo. Olaba nga akuba ettaali bwayimba mu Luwarabu nga totegeramu neeki, naye nga wera mu Bawarabu emyaka egigenda mu 7 n'obuuza no Oluwarabu lwakika kimu esinza kutegeera kanyokuta wadde akagambo oba baba babijjawa, naye owulira ng'ebyekiwarabu kati atamanyi yalowooza luki. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aba? Abafumba babiri bwe baba nga tebasiibye bombiriri bakkirizibwa okugenda mu mirimu gyabwe. Okusiba kutambulira ku nsonga 3 eziri meja.
okulya okunywa n'ebyomukwano byetusiiba ebikulu ebira bituula okwo. Singa obusiraamu bukukkirizaako kimu bwe bukkiriza byonna, so si nti kati obakkiriziddwa okulya n'okunywa naye kiri bakibaganye. Singa abafumbo babiri bali mu safaari nga tebaasiibye, amakulu bakkirizibwa okulya n'okunywa n'emikwano, so si nti kakati tulina okuwa ekitiibwa okusiiba ebintu bikyafu ebyo. Ebyo nayo ibaada, ebyo nayo kiki mu ibaada z'obusiraamu enkulu nno era ezirimu empeera ezitagambika. Abantu abasinga tebakimanya nti ibaada, era nga basahaba ba nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe bagaa nti mulimu empeera ezitagambika ne beekanga, aya ati ahaduna shahawatahu, mbaka sallallahu alaihi wasallam omu muffe alina obwetaavu eri munne ng'ogamba afuna empeera. N'ababuuza nti araaitum law wadaaha fi lharam, mulaba mutya singa agenze mu haramu afuna nsango, kakati bwekiti bwagenda mu halaali era afuna mpeera. Beekanga nabbi nabakakasa sallallahu alaihi wasallam nti awo wali empeera, naye si buli omuntu azifunawo. Okufunawo empeera nga obikoze nga bwe yayigiriza sallallahu alaihi wasallam. Abamu balinga bisolo kuvumbiikiriza mulundi gumu obwo tebaba mpeera. Oteekeddwa okubanga obikoze nga bwe yayigiriza. Omupiira gwa dakika 9 omwakubako 3 esigadde gwomanyi, kati tiimu eri esambi nayo okufunamu empeera edakiika, omupiira gwa dakika kimeka? Abamu naddala tiimu etudde eno sayiri eno bakubako abasinga talina budde obwo, ye kasitakuba 3 ng'ajjamu engatu n'omujoozi ng'ateeka wali nze nvudde mu kisaawe. Opponent akyali mu kisaawe, edda mu kisaawe ozanye dakika 9 zigwe wali. Ate tiimu ziri ezeeri ziwalla yazitonda ng'eddakika 9 zo tebalina buzibu, bazikuba ne bazigusa. Naye tiimu eri esayiri eno ate bize emirembe gino, mirembe gy'abajjajja baffe bakitaffe bali bamuzeeyi kyeyune, bo bakubanga 9-9 kuba naziteeka wali n'ekikumu abiri naye gafiiriigi. Assalamu alaikum.